Our dear viewers, you are most welcome to Triple Blessing Church with Pastor Mukisa, located at Luganda, Kawuku, as you're stopping going to the airport. We have our services on Sunday from 7 a.m. to exactly 9 a.m. That is English service. Then we have our Ghana service that begins exactly 9 a.m. to 1 p.m. Come and join us, come and pray with us. We shall be very grateful and you will be blessed. We have our mini service that is ever there on Wednesday of every week, beginning from 5 p.m. to 8 p.m. Come and pray with us within our midweek service. We have other services like the miracle service that is on the first Sunday of the month. It runs from 3 p.m. to exactly 8 p.m. We have our night prayer that is the all overnight worshiping God and praising the living God. A service that is there every last Friday of the month. It begins from exactly 6 p.m. to 6 a.m. The whole overnight worshiping of God. That is last Friday of the month. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and then Instagram. Please, God bless you. See the beauty of worshiping God at Triple Blessing Church. God loves you. Thank you. Olwaleero nenda kusomesa kye bayita offering. Bakineeminga amanya mangi, abamu bakiyita seed. Ensigo, it is offering. Kye bayita ensigo. Nga oli mukozi wa mulimu gwa Mukama. Nenda kulaga engeri gye bakolamu omulimu gwa Mukama. No satisfying will ya Katonda. Nawe nova mu nsi n'abaana n'abazzukulu ne basisinkana omukisa gwe walekawo olw'omulimu gwa Katonda gwakola. Mugambe konti amiina. Pulezidenti yayogera ekigambo n'akireka naye ne bannayuganda tebamanyi ngeri gye bakifuna. Yabagamba okugagawala kwa bonna naye beewunya bwewunya ng'ate obwavu bwongera kubaluma. Nasoma olunyiriri mu kitabo kya Malaki Esura 3:7 nti okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka nga muleka amakubo gange mwanvaako mwandekawo laavu yammwe yakyuka. Laavu yava Katonda negenda ku bintu ebirala. Alo? Laavu yakola etya? Yakyuka. Twagireka ku bintu ebirala. N'agamba temwakoma mu kukyusa laavu ne mutandika n'okunziba ne munyaga ne tumubuuza twakunyaga tutya. N'agamba amanya g'ebitundu eby'ekumi n'ebiweebwayo mwansibako tithe and offering. Munsiba eggwanga lino lyonna. N'agamba mukolimidwa n'okolimirwa. Naye ekikolimo ekyo bakireka kiri open. Bw'osalawo kiyingiramu kiyingiramu, bw'osalawo kiviira okiviira. Okiyingiramu by disobeying God and you cheat him or you rob him. Oyingira. Bw'oba oyagala okifuluma otandika n'obondera Katonda n'omwagala okusinga ebintu ebirala. Ekikolimo okifulumye kyasigala kiri open. Kati olwaleero ntandikidde mu kitabo kya Ngero Essuula 3 olunyiriri lwa 9 ndole ku Pastor Patrick kwata microphone ku speed nsigaze eddakiika 10. Engero Essuula 3 olunyiriri lw'omwenda n'olw'ekkumi. Engero 3 olunyiriri lw'omwenda lugamba bwe luti otyo osangawo ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gatyo ekyengera n'amasogolero go ganaayiikanga omwenge omusu. Kaakati bwe tutandika okusomesa kye bayita amasogolero kiwanvu. Ababeerako mu byalo abasogola ku mwenge gw'omukono wasogola ku mwenge okedeka wansi. Abatasogola ku mwenge nga nekyetwogerako tokimanyi nawe wali. Luli waliwo abatawanise nga nakatemwanise mugwawo. Mubamanyi towanise ne mbatamanyi towanise. Where are you falling?
in the between. Mukama yebasibwe. Kakati tebaina okusobola omwenge. Waliwo we mutukanga mulinnya ekisisiro. Muba mwataddewo endagala. Bw'oba olinnya wano ku bisisiro, omubisi guvaamu nga gukulukutira ku ndagala, nga gugenda ku kinnya wali ne watadde seppiki oba epipa oba ekintu ekirala. Kati kye bayita essobolero mu Bayibuli wano is your working place. Lyessobolero. Mbadde mwagala kudda mu kyalo ate mutema magide. Nkyukira naye omubuuza okola. Agambye atya? Omubuuza akolera wa? Akuzeemu. Ne bw'aba alunda nkoko, eryo lyessobolero. Ekyo kitegeerekese. Nkiveeko ngende ku kirala. Ne bw'oba olina kuta y'embizzi eryo lyeki? Lyessobolero. Olina omudaala ogutunda emiyembe. Eryo ssobolero. Tonamu nakayita kadaala. Mangi sitanule. Tukyuse enjogera. Olina essobolero. Muntegera bulungi bamemba ba Tripple. Era oli baakusanganga ng'ova ku mulimu nakubuuza ovaawa. Wulira emirembe omugambe mba ku ssobolero, mbadde nakedde kusobola okuva ku makya. Mukubaani nesinga kawa. Haleluya! So, ekyekwesanga ekyokubiri kyagambye n'eberebere bamwe ebintu byamwe eberebere Katonda ayagala omuwe ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo before you do anything. Make him to be number one. Musoose ayagala nga wakakwata kubanga laavu yo gy'ebeera n'omutima gwe tegusooka. Kati abantu abasinga you have loved your problems than God. Kigambe neiba mu Luzungu. Yogera nnyo nga mpulira enjiri. Kubanga oluba zikwata ebirowoozo biddukira ku bizibu. Ekitegeeza laavu yo eri ku bizibu. Omutima gye guli y'ensonga lwaki nabyo bijja ebizibu kubanga bimanyi obyagala nnyo. You make problems to be number one in your family and in your life. Era nabyo bwe biba bidduka biddukira wona abyagala. Kona naye bw'okola. Mugambe ebizibu by'oyiseemu birabye. Agambye atya? Mugambe bizze kubanga gwabyagala. Kati kyote emirundi 7. You put them in number one when you are planning. Nebigati kuchaka tumonye mikwano. You have got the best friend. Ye chitawanya kuliko chechachi. Ngadona kwagala. Buli lunaku biba bituuse. Byasudde yabyaga. Kati ate wali w'abalala oyo nz'omukubo. I don't plan for anything. Nga sinaba kulowooza Katonda. Ebakulimba. Simanyi n'okujja nga waliwo ebizibu bingi. Byetoolodde n'entandikira Katonda. Simanyi n'okujja ng'ebiseetaaga bingi n'enyiiza bunyiiza Setaani n'enzuwa Mukama zonna. Ategeere nti nze sibeerawo na ssente. Katonda yambeezaawo. Eyo Bayibuli. So oteekwa muhonalinga. Gosoosa yasooka bamemba ba Triple Blessings singa ffenna tukwatagana and you have that same heart with the same accord with the same spirit. Nga ne bw'obeera ng'oliwekeyo mu kibira ffe nga tetuliyo mu mbaawo oliwo ozikwata bwoti ngoga nti kenzifunye Mukama ye namba emu. Ffenna bwe tunaabeera bwe tutyo mujja kulaba nga tugendera ku sipiidi. Ffenna tugenda omulundi gumu tewali asigalira
kubanga omukisa gwo weguli gulinda bayingiramu, gulinda beetegese abagenda Katonda gy'alaba. Ennaku ezo Mukama yaŋŋambye ekigambo, yaŋŋambye bwe mba njogera soogera n'abantu bonna, yaŋŋambye njogera n'abagenda gye ndaba. Yaŋŋambye nze mbadde manyi Katonda agamba bonna, yaŋŋambye sigamba bonna. I'm not talking to the group. Katonda adiringa ne individual, tagenda na kibiina. Yaŋŋambye nze soogera n'abantu bonna, njogera n'abagenda gye ndaba. Waliwo abatagenda Katonda gy'alaba, kandi agamba left ate mu right, bw'agamba right ate bwe n'okola left. Abe batawanye ne make kusotoka ukali ate n'abatogera nyumake n'olekola bakerere serapabegane watamu nasitamu boogera kirala akola kirala. Abe balina kabyo njagala yajje mu Triple Blessings eringa erya Hitler. Haleluya! Hitler yayimiranga ku paredi n'agamba mugupande, najja ku kugulu bwati n'atula n'aleeta ekimundu kimateke nakiteeka ku kugulu okusoose n'akuba essasi. Bwe kubanga kwayiseemu kati essasi oliwulirira ku ntumbu, kubanga apima okugulu n'apima ekibegabega n'apima n'okutu alabe yakyamiza naye sasi neritereza. Ekyo kyayamba abasirikale ba Hitler wekebero weka olaba olimulayini entufu, kubanga essasi lijja linga ku matu bwelisanga bwolina okunenene ne bakutwalako sayidi. Yahitira amajenge bwe gatyo bw'oyimirira nze teri paredi zinyumiranga gye ya China, bonna bambi emulimu muwangu paredi za China zinyuma. Abachina banyumira nze bonna kumpi wewe kikifukunyu sade kikifukunyu naye musimba enyirire ne bunyuma. Kati abamanyi oda njagala tutuuke ne ku saizi, tutuuka ku kigera, kubanga waliwo mmwe ba civilian ogenda mu mukolo ogenda okunyola kwa alikanire naye nga bo bayogedde nabo bategedde. Kati njagala Triple Blessings mutuuka ku kigera ekyokutegeera bwetu bwe tugenda okukyusa Uganda. Changes begins with you and me. Bwana kukyusa balala mujja kukyuka bambaka mujja kunda bano madam first change yourself. Toyina obanga bantu banange musanyuke ate gwe ng'otugu bano banange musanyuke nno. Bw'oba oyagala omuntu asanyuke otuukanga ku muntu nga mukambwe n'osimayiringa n'olaba ogenda okulabaga naye abadde anyiize asimayirinze naye bwegabogezi oteeka kusimayiringa lwampaka bajja kukya olyoka owulire. Mukama yeebasibwe. Haleluya. Abakolinso ekyokubiri essula 9 olunya olwokutaano. 2 Corinthians chapter 9 verse 5. Abakolinso ekyokubiri otuuse essula 9 soma olunya olwokutaano tuluwulire bulungi. Essula 9 olunya olwokutaano. Ekyokubiri essula 9 olunyiriri nsomye lwakutaano. Musome tuwulire. Kyenvudde ndowooza nga kiŋŋwanidde okwegayirira abooluganda
bankulembera okujja gye muli basooke balongoose omukisa gwammwe gwe mwasuubiza edda gulyoke gweteeketeeke ng'omukisa so ng'ekisoloozebwa. Sokokomao bwe tubanga tuli mu kutwala kye bayita offering n'emiti seeds tekiteekwa kubeera nga tasiki ya kusolooza, eteekwa kubeera nga opportunity of getting God's blessing. Era ndize mu mwaka mulamba njekulira bamemba abaga nti akasolo kasookere wano nga bakikayalira sibawuliramu, kubanga temumanyanga nti kubeera kutwala mukisa. So njagala tulowooze kugwasembeyo okuteekamu n'asoosa okusulamu aliwo asoosa okufuna omukisa. Exactly. Naye nalinda mukikayalire nemmanya temukibikulibwanga. Singa mwakibikulibwa mwandibadde mukikayanidde, kubanga nze emirundi n'emirundi nabeeranga mu saavisi nga ntudde naye nga ndinda omundamensioningeko ku kye bayita sente. Nabeeranga nazo nga nteeze wayogerera wensitukira. Nze ekyo kyokka kye nalindanga mu saavisi bazimensioningeko. God bless you. Ekyo kyokka kye nalindanga. Natuuka abantu ne balowooza nti ndi mubbi, kubanga bw'otandika bw'otyo okugaba Katonda takukkiriza zikugweko. Anyumirwanga muwa kati awuliranga bw'otamuwadde amiisingayo walaavu, amiisingayo wa giving, amakinga sure nti buli lunaku ateeka ozikuwa osobole okuba n'ekyomuwa. Era mutunule mu kyaki gye bayita Tripple mujja kulaba nga abawaayo ku Sande ne gweno be bawaayo ne gwejja, kuba Katonda tayagala kukimiisinga. So tekiteekwa kubeera badeni, kiteekwa kubeera nga okikayanira. You grab it. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Bakurabinga ukurabinzi awo Esau Yakobo nabo omukisa wa Esau era betosukuka bakuba Katonda aliwa wanji era bwetolabuka ndi Katonda yagala ababbi ababa mu sitayiro eyo anoonya bayayana bwe batyo bwe baba era basoma Bayibuli naye Katonda talifeya so baba omukisa gw'omuntu nga Katonda alaba munyiga bunyinzi mubiteeka mu feeling kati bakuba Katonda aliwa bwe batyo bwe baba bakutegulawo obuteguzi kyakuyolawo obuyozi bakyesooka bwesoosi ekyo kireeta favor mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu. Somo ly'omukaaga naye kyenjogedde otyo kino nti asiga entono alikungula ntono era asiga ennyingi alikungula nnyingi. Buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe otyo si bwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Akiyafulu iva oteeka okuwayo ng'omutima gwo gusanyuka nga towalirizibwa. Bw'owuliranga mu mutima gwo ng'olina emitwalo 11 mu nsawo mu 100. God bless you for me. N'owulira nga Setaani agamba Mukama muweeko 10, emitwalo 11 zisigaze. Never even give zonna zisigaze. Nze nkupamitinze. I have permitted you. Bw'olira nga Setaani agamba nti olina emitwalo 2 mu 10. Bwe ky'oba okola jjako 10, emitwalo 2 gisigaze. Nze nkupamitinze ate ndi malayika wa Mukama wano ku nsi. Don't give. Zisigaze zonna. Totawaana. Bw'owuliranga nga tonaba kwagala kubuwa the best, don't. Kuba yakebera mutima talaba lipstick.
Yesi muntu gwe balimba. Katonda si muntu. So don't waste your time deceiving yourself. Kubanga olwo ffenna otulimbiramu tetubirimu. Weetereze weka. Kola laavu wakati wo ne Katonda. Sinaffe. Abamu tomanyi na gye twava. Buyinza okutanga batutumye India. N'okunonya nga tokyatulaba. Ate nga tolina relationship wakati wo ne Katonda ffe tetuliwo. Twagenze. Buyinza n'okutanga twagenze mukulu. I'm one of the pastors who have even to go to heaven. Never ever child love. May you want. Nange njagala okutuukako mu kulenguudo za zaabu. Ebimuli bya golodi. Wanoona waddugala. Nange njagala okgenda. So, relationship gikole ne Katonda. Love God. Bwe batuuka nga tayimu yakuwaayo kubanga akafaananyi singa Mukama alindaawo kiki tewandimuwadde ekyo kyobomulo kyeteekemu weka lwali owa boyfriend ani yakuyigiriza baana mmwe balensimwe katulimisajja lwali owa girlfriend tanawe yakusomesa watandika kulakula bokatamuenenekyakuleetendala ani yakusomesewa abamu balina tulina nyingi nga bakutuma butumu oli akutumye akuweesiza osimutwalireyo bw'otuusaayo nolaba nti bwoleese era abatumanga bakola loosi amala kwetuukira namugamba yikima nagasagala kumanya nagamba roni teyagamba ne kumanya kumbe roni yatukanga nayogera nafunye kusentenda Pero yo no la puedo hacer nada. Mukama yebasiwe. Bw'olya buli olowooza Roni yakuwa kumbe biva wa Mukisa. Kale nze nsirise njogera mpolampola. Soma tugende paka ku Eky'Ekumi tuli ku Lwamwenda. Lwamunana. Soma Lwamwenda. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna mulyoke musukkirirenga mu bikola byonna ebirungi nga bwe kyawandiikibwa nti yasaasaanya yagabira abaavu obutuukirivu bwe bwalubeerera emirembe gyonna era oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya anaabawanga anaabongerangako ensigo zammwe era anaayazanga ebibala by'obutuukirivu bwammwe. Oyo awa omusizi ekyokusiga n'awa n'omuli ekyokulya. Enjawulo we wali obuzibu oyawula otya ekyokulya ku kyokusiga? Mu bulamu obwa bulijjo mwenna abaakulira mu byalo mukimanyi mu kiseera ekyokusiga ate enjala weebeerere nnyingi. Amaluma weegeyongeranga buli muntu ebijanja bye yandibadde abirya. Era abasajja abakulu batunyizanga ng'ebinyama balondamu emyempeke ennene gye batereka be baba basiga mwe ne babawa okusekula buno ku kafiifi babeka abakirabako ewaabwe. Kati abazadde bo bali bagezi newoneneweyononegera abazadde bo bageziwala ne bakulanga ng'okyakula nti bye basiga biteekwa kubanga binyirira eteekwa kubeera kolide kona naye olukokola ombuze watandika ddi okwononeka akugambye atya obuze wayononeka ddi agambye atya obuze wayononekerawa
ng'omaze okula nti buli kiseera ng'oba oteekwa kusiga the best. God bless you. Oteekwa kusiga ensiga namuyembera that best one. Abooluganda kamba kuliyo n'ekintu ekirala ekinyiiza teri ayagala kutwala mbizzi ye ku kalume kaabona. Nange sandyagadde kasajjasajja kuwasa muwala wange nandyagala tusa omusajja alinga kubengalo n'akalulu sakalonetera omusajja alinga omulwadde. Jagalonetera omuntu ng'alimu obulamu bulabika n'okulabisa. Waliwo n'abaine embiri emitinti naye ng'obulamu bulabika. There is life. Manye nti ensigo zagenda okuwa mulimu obulamu. Naye osobola okweta omuntu n'akuwa ensigo ate n'ogenda kafulumya omumwa muwanvu amaaso gali munda. Kiringa ekitawera kagenda okutuuka okulera enviiri zonna zamunyerere. Naye nabasomesa ku Sande ndi Katonda kino kyakola buli kintu kiyatonda bwebeera fene jackfruit bamuyita mu Luzungu kuliko omuulo gw'okulya ne kubeerako ensigo ey'okusimba n'ekikuta eky'okugimuseka. Ekibatibonabona mu Uganda ennaku zino tetukyalina miyembe girina nsigo. Batujjako egirina ensigo ne batuleetera egitalina nsigo. Kati ensonga lwaki n'abakyala tebakyazaala omuntu ali emiyembe egitali mu nsigo omusumiro togwensigo. Ekisajja tokyagala nnyo emiyembe ate bwennaku kira egitali mu nsigo. Bagenda batujjako sisitimu ya Katonda of multiplication. Bagenda batupa kakati bateeka ne badokita sente badokita batambula bagamba ekikuta kye kirimu ekiriisa. Katonda teyakola nnimu olyeku kikuta toyonooneka. Katonda yakola ennimu olyeku mukuula. Ensigo yakusimba ekikuta kyakugimusa. So yensonga lwaki awa omuli ekyokulya n'amuwa n'ensigo asobole okufuna ekyokulya ekya sizoni eddako. Ye sisitimu ya Katonda. Era bw'okuva leero bw'okwata sente z'obweziti nagamba ekigimusa is time. Bw'okiwa enzigi nga zigulwawo okuleeta fatalayiza, bw'okyemera nga zigalwawo no fatalayiza. Osimba bimera mu ttaka tebime. So abaana bonna baleke babonebone naye mwe ba triple blessing simwe. Namuteeka okumuviira n'omukisa. Osimba mu kyeya ne bimera. Osimba mu kibira ne bimera. Osimba gy'osimbye ne bibala. Batuuka ekiseera nga bagamba oli mulogo naye nga toli mulogo. Nze tojja kunzibiramu. Soma olunyiriri Luka essula 6:38. Nze nzibusoolo maliriza. Luka 6:38. Luke 6:38. Otuuseewo? Soma. Luka 6:38. Mugabenga nammwe muligabirwa. Otyo
ekigera ekirungi ekikkatiddwa ekisuukundiddwa eky'omuyiika kye bali baweera mu kifuba kubanga ekigera kye mugera nammwe kye muligererwa. Pawulo omutuma agambye asiga entono aleka omulando nakikulekera wali ono mukama waffe Yesu yayogera n'agamba ekigera kyogereramu ng'oba omulala ne Katonda naye kyagenda ogereramu ng'akuwa. Kati abantu abamu muyomba nti Katonda takuwa naye naawe kebera by'omuwa. Simple that. Kubanga singa ne sente zo zennyini tuzikwata ne twongerako ziiremu ng'owaddeyo 1,000 ffe ne tukwongerako bongerezi ziiro ziba zifuuse meka ogwo okumala ebizibu. Sente gye zikoma okubeera ennyingi njagala olowooze singa Katonda omuwadde miliyoni 9 ye bw'atuuka okuwa n'ayongerako ziiremu ziba zifuuse meka miliyoni 9 ezo ntono gyezikoma okweyongera bwezi ne multiplication yayo gyekoma okulabika. Awaddeyo 1,000 bongerako ziira afuna 1,000 awaddeyo miliyoni 9 bongerako ziiremu afuna 9. Look at the difference. Tuna enjawulo eri awo. Abantu abamu bwe banyiigira ne batandika okusaba esaala ez'ejjooga eri bannaabwe muno yakulekera awo naye oyalabika agenda mu nnyanja oyogera ku bano twayimbanga nako nze nakasemberanga ne ku musingalo n'ekifaananyi kikino kye baatukuba wano sinze nali muddiride yali 2017 kati 2020 yatuusa atya okubeera nga director company bwe mwali muwaayo mu kyama ye gye yakulekera okuyimba mwayimba ettendo ne lifuga ne tutuuka okuwaayo ate bwe twatuuka okuwaayo mwena twakuba amakaasa buli omu n'ateekamu kubanga oluyimba lwe muyimba practice mugikola mwena buli omu amanya ekitundu n'amazina mugakola practice gye ganadda okuwaayo teri akola practice ebyo gye twekwese gye tuweerayo kana n'akebera bw'ati mukulu ng'ebirabo biyitawo nagakomwongereko ziro ate Katonda bwakukola obubi owakati nako kamugibako ayinza ogamba kanako mukagate kono mpezekesirabikako nosigala ku nsinga oyomba. Abooluganda mutunule mu maaso gange muneetegereze bulungi wano mu Triple Blessings believe me waliwo abagenda okugaggawaliramu ennyo waliwo n'abagenda okukolimira abalala. Musanengo olikubako limi oba olikubagagawala nze basumba banange bagamba nti ndimu basumba banange mutala mukisamanyi benaweerezanga nabo naye nga bo tebalabuka tubeera mu meeting twaliko mu meeting muzeyi n'ayogera mboozi yatunyumiza yali ebungereza neyegomba ekimotoka kivaana nakati kyalika kiri Uganda omusajja gwe yali naye gwe yali atambula naye muzeyi yakoma mukwogera nagati kino ekimotoka kyetaaga okubulira enjiri e Uganda gwe yakoma oli omusajja teyogera kigambo muzeyi n'atambula n'akomayo Uganda omusajja n'agenda gye babitunda n'akigula nga tayogedde n'akitikka yayogera kirinakawo aga dokta eri emotoka gye waliwo egomba nagisindise eri Uganda bwamugamba bwatyo tuli mu meeting y'abasumba muzeyi n'ayogera n'agamba aliwo emotoka yabyogerako nga Bungereza omusajja yakoze eki yagiguze n'agiweereza eri kati Uganda nekaga sente za clearing ayogera ffenna tutudde mboozi olwayogera negenda mu nsawo $1,000 nenzija nenziteekawo nambuuza zino zaaki nemuga nze ndi mulokole nabuuza so nemuga bwe mbeera nga ndi mulokole
nga yegwe musumba wange. I don't take anything to be conversation. Nze siraba mboozi nabbi tebatera kunyumya banyumya ddi nabbi anyumye anyumya ki? Prophetic conversation, it is a command, it is a request. Gowulira mboozi olwo gyanyumya wekulirawo oli bebi ku kigera ki? Nabbi yayita kabaka, nabbi yayita kabaka, nabbi mulwadde, kabaka najja namugamba obusale buubwawo baba training okulasa nga bakabaka buubwawo gulawo edirisa lyange tandika lasa obusale bwa nabbi omutego gwa nabbi nabirekera kabaka nakyuka natunula sayidi endala kabaka nakwata akasale kubanga nabbi mukwano gwe bulijjo banyumya alowooza nakati bali mu mboozi ne bwe tubanga tubadde tunyumya beerako ennaku zoolamuka sinyumya all the time waliwo ebituuka emboozi neegoma be careful. Nyinza okwogera nawe nga ngenda kiro bwelooza nno twanyumiza kumbe nkulekera instruction egenda okuyamba eggwanga golooza nti mboozi era omusajja nakwata akasaale kabaka nalasa kamu mu ddirisa bubiri mu ddirisa busatu mu ddirisa nateeka wansi omutego ate obusaale bwe buli nabbi nakyuka nambuuza omaze okulasa nagamba maze olasiza bumeka nagamba busatu nga lwaki okoze bwotyo nga n'obusaale bwe buli obusaale buubwo lwaki olegedde awo talina ansa nabbi namugamba bwatyo bayogera mukama abalabe bagenda kulumba Isirayiri nga maze okufa mugenda bawangula emirundi 3 gyokka egiddako gyonna bagenda bawangula nabbi olwamala okwogera bwatyo nakolola nakutuka nafa abantu bemulaba abakaaba ennyo ng'abantu bafudde tebakaaba kubanga balumiddwa bakaaba kubanga tebakkiriza ono kyeyamugamba nga tanafa alikoleddemu ensobi grace period evuddewo ekisa kya Katonda kigenze kikuviiridde osigadde oluweka kati olwana makanikale obikanika bukanisi tomanyina kituufu kyakola luberebere 822 luberebere 822 soma ensinga ekyaliwo okusiga n'okukungula era empewo n'ebbugumu era ekyeya n'ettoggo era emisana n'ekiro tebigwengawo bw'oba oyagala kulekerawo okuwa mu maaso ga Mukama sooka ofune obusobozi obuyimiriza enjuba obutagwa kwata ekiro kireme kukya oba kwata emisana buleme kuziba ekyo bw'obanga tonnaba kikyusa okusiga n'okukungula togenda kuyimiriza bijja kusigala nga weebiri eri abantu abeetegesa obikola basiga bwe bakungula basiga bwe bakungula basiga bwe bakungula omunafu yakungula sere onyeri omubuulizi lugamba siga ensigo z'okumakya siga endala mutundu nendala siga akawungezi kuba tomanyi kimu ekiriba ku nsi tomanyi enaabala yeeriwa ey'okumakya oba ey'akawungezi Mukama yogedde ekigambo kyannumye nenkirekawo nakiresaawo kyankoze bunnyo nenkireka nakivudde nako Yokaana essula 3:16 John 6 John 3:16 Yokaana essula 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka Katonda yagala okwagala ensi yali ateekwa kugisiga alyoka akungule
oluusi olw'empaka mwena n'abalokola. Naye Katonda tabuuka ku principles ze. Katonda alina ennono z'atabuuka. Bweyagala ensi naga nti ye ensi njagadde. Nandyagadde ogikungula yonna ebeere makungula gange, bubeere busika bwange. Ate Setaani yali yabawamba. Katonda ye n'amanya amaanyi g'ensigo. N'akwata Yesu ng'ali atya ali omu n'amuwaayo. Balokolemu okujjako okubanga temaasoma nnyo nakyo kitutawaanye. Balokole bameka bali Uganda? Balokole bameka bali mu Amerika? Balokole bameka bali China? Awo ge maanyi g'ensigo. Epenetratinga ne mu China ne mu Korea ensigo epenetratinga, ensigo epenetratinga, nerokola ne bobadde n'abayindi n'abawarabu. Amaanyi g'ensigo egenda ebyegi. Mumwe n'abali basimbe kasooli. Ensigo ya kasooli empeke mujja osimbe mu ttaka. Ate tevaako mpeke emu. Njagala tulowooze ffenna ensigo y'omuyembe emu gy'osimbye. Omuyembe guno bwe gutandika okubala, gubala mwaka ku mwaka ku mwaka ku mwaka, ate tekubalako omuyembe guno. Ensigo ebyegi. Wasimba ensigo emu ey'omuyembe awaka, abali basimbye ku miyembe awaka. Njagala olabe emiyembe gyonna gy'olya nga giva ku nsigo emu. Teweefiriza n'ogiteeka mu ttaka n'ebanga efudde n'ezuukira. Balokole mwe obwavu bujja kulumira e Uganda. Olowooze nti ziri China ogendeyo bukulumireyo. Olowooze nti ziri Korea ogendeyo nayo bukulumireyo. Kubanga tewategeera kyoteekwa kukola kukungula. Ye Katonda yakola principle. Ensi ekyaliwo okusika n'okugwa tebigenda kuggwawo. Bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo we omwana we omwe yazaalibwa alyoka akungule ffeffe n'abasigadde. Ye principle. Ebyo bye muddamu abalokole ekyo nkikwana lw'ampaka ngenda kukitwala lw'amaanyi. Very sorry. Waliwo principle ezitakyuka. Amazzi bwe gabeera mu ttapu oba oyagala ganywa tebagikuba, basumulula busumuluzi. Otaagesiwaye biddabi bijja kwambala engoye nga bwe tolina, bibeera ku luguudo nekiyimirira. Ne bakyambaza essuuti eya bulaaka n'essaati eyakakobe n'ebbotaayi n'okiyitako ekyenyenya. Ogenda okuddeja nga bakitaddeko essuuti eya cream. Ogenda okudda akawungeezi babeera abeekyeddokyedo nga bataddeko suuti eya bbulu. Ebyo bidamiize byanyiizanga. Osanga bikyusiza amasuuti ng'ate gombulizi tolina n'emu. Kimanyi okunyuma. Namwe bwalaba buddabi bimanyi obanyiiza obutindo obuli mu sayizi emu. Bakawadde dress kaddamu. Bakasibye watu kakikinaza n'akabina. Empale zammwe zonna buddabi bwe busokoza mbale ez'abakyala. Gwatandise n'okwambala ez'omunda. Nze njala okuyinako nkayimirewe kati bakambaza akawoleko omunda. Ne mu swimming costume mubona babiyitani bami. Bwe busooka okwambala kambala akaleega ekana akawansi ne bakayimiriza mu Victoria. N'okayitako nga terina busobozi kugula bukoye bukambali naye nga ko kambadde tekenyeenya. Ate tekawuga. Bwawuga okoma mu kwegomba. Bw'otaagesiwala eddabi ate akusinga ekitimba mu Kampala. Waliwo agambye nti ekyo kife. Kabulawuzi kosanga ddami ayambaza. Kubanga tetugeziwala, tetulabuka, tetumanyi kyakola. Tulina omululu gutusingira ne Katonda. Naye nze ng'omu njagala babulira amazima gakawa okuva lwe nasalawo okuba Mukama ne famire yange n'abaana kati kyabambala obulamu tebwasigala gyebuli. Ensonga lwaki nammwe mbabuulira nemegenda nzeka nina ebintu bizze buwera ngagambye sitera kunyumya
kati mukama yayogedde nange naŋŋamba oba mukama yabadde yeegomba bwegombi oba kiki saategedde naye yaŋŋambye mu triple blessings among of all people in this triple blessings agenda kulondamu abantu 120 agenda bagagawasa olutengero z'abatakkiriza Nangamba, I'm going to make them to be millionaires. Ekyo nakiyita kulina amatu gange oluvannyuma simanyi oba kino kirowoozo kyange oba mwoyo situli yabadde yogera nange, but this is what came in my heart. Kyagudde mu spirit, it came as a thought mu spirit yange. Neŋŋamba singa abantu abo 120 badde bamanyi nga Katonda ngambye feesi zaabwe nandigenze neŋŋamba omu buli muntu naleeta miliyoni emu ya sente. Kyagudde mu spirit yange. It is confirmed. Kiyiseewo baasi tekeddawo wandisewo oli omu ababiri abasatu abana abataano abamukaaga abamusanvu abamunaana owandise maama asemba ku muzindalo yange 9 10 11 12 13 14 gyebali gyebali 15 gyebali balimu. They are here. Manage your number, it is so. That's what we try. Kuna mkaba, kuna msa, kuna mwana, kuna mwenda, abili, mwebali, kanda bagendo kwata. Now, from today, okutuka ennaku z'omwezi 2 July, adimini aliwa oli wakumi na mmeka 21 adimini aliwa 22 huyo wapimu ababiri adimini lori nema mondela mafuta ondegera neta sire ugande nukatasa kuwa kumi boku za kujamii jikwe nikutu mbayo nebagati nekimanda kudamukiwe nze nesuubiza kolo nebagamba nekikolo enakusomeza muka wetoleke naye bwe yamaze okwogera nange kino ekyasinga ekikolo wenikikokotezaawo nagamba buli anaaleetanga sente ezo zowulidde obwenyike nagamba speaking. Some people will think that you're joking, but allow it to pass. Are they yo next week? Okupanga enaku
tusomesa buli mukage tugumane okutuuka nga 2 July nenda kubeerangawo okuva ku ssaawa 9 ez'akawungeezi paka 12 ngenda tukolera bakasi nanyinza okoka ngenda kufuna ekitabo embawandiika kubanga siwandiise n'omu bo be bagenda okwegera papasire lwekyo kyokka. And even this week nina kukikola nina kukikola ne bwe naabanga siriiwo nga ngenze mulancawa oli n'atuuka admin wonna gye naabaga nina kikola kubanga mpulira nga Katonda ayagala kulirizinga omukisa kubanga Luganda kati believe me it begins here. Neketa nobody is forcing you. By the way, possibly they do his blessing. And when you seek up, they go to all. When you come in, Katonda wa Ibrahim ne Isaac ate ne Yakobo bweyirira maaso n'empeereza bulijjo omaliridde okukagabaza abantu, omaliridde okubawa omukisa. Waliwo abawanikiddewo, waliwo abatawanikiddewo, abalina n'ekibuuzo mu mutima nga nti nze bwe nfaanana ngenda sijjawo. Naye bo si be bakunoonya kati, ye gwe abanoonya. Buli muntu amaliridde ng'omutima gwe guyaayaana musindike wateeka okuwonera. Buli abadde yeebuuza ebibuuzo nga talina ansa musindike mu mukisa gwe. Buli abadde ageraba amaziga nga tenasobola kuyamba musindike mu mukisa gwe. Buli abadde talaba kuba lyakwata ensinga eringa eyagalawo munsindikire mu mukisa gwe. Njogedde nze bweyumiri naawe ogaba omukisa gwe mu bantu ng'omaliridde ekitiibwa kyo kiroke kirabika. Buli mwoyo gwabwavu oguleeta confusion, omwoyo gw'endwadde oguleeta ebisiranyi okubba sente, tugulagira ogwo gufe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bano abantu nga bazzeeyo eka tandika oyogere nabo, baako b'osukkulumya ku balala, baako b'oyawula ku kiguruupu, baako b'onkyusiza obajja okudala kwe babadde, kubanga saagala muntu yenna akole ng'akakibwa. Wabeerewo abantu abakola kyeyagalire bakole omulimu gwo, kubanga ffe tuli baana bo. Tetugenda kabana ku kitiibwa, naye ekitiibwa n'ettendo tugenda bimusaffe nga tubizza gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda.